Buli luguudo lw'otuukako mu kibuga Kampala lutimbiddwako langi z'ebbendera y'eggwanga ng'ezimu ku nteekateeka z'omukolo gw'enkya. Buli nkulungo y'oluguudo mu Kampala gy'otuukako yeebunguluddwa ab'ebyokwerinda okusingira ddala amagye okulaba ng'ebyokwerinda biri gguluggulu. Emmotoka za poliisi kw'ossa n'amagye balawuna buli kafo okwaŋŋanga omuntu yenna ayinza okutabangula emirembe ng'omwogezi w'amagye Padda Nkunda bwe yannyonnyodde olunaku lw'eggulo. Olaba amagye bw'owola ba yunifoomu ya UPDF n'omanya nti ebyokwerinda biyingiddemu abantu balimu okutya era tukyali nammwe mulimu twesanako tya mwagala tuddeyo mu balakisi tukoleyo ki emirimu gyaffe kulabira ddala nti waliwo obukuumi obumala ate tetusobola kikola nga tuli eri twesidde mu balakisi so tusaba abantu bakkirize tubawe obukuumi ate tukole network enawo obukuumi obumala eby'eggwanga. Wadde nga kyategeezeddwa nti oluguudo lw'Entebbe terujja kukkirizibwako bidduka bya bulijjo, wano ku nkulungo y'Ekibuye oludda lw'oluguudo oluva Entebbe lubadde terunnasibibwa, wabula ng'ezimu ezidda Entebbe zibadde zigaanibwa, naye ng'abagoba ba bodaboda n'ab'ebigere bo babadde tebannakugirwa. Emmotoka entonotono zirabiddwako nga zisalinkiriza mu bukubo obw'enjawulo okusobola okutuuka gye ziraga. Ateddwa oluguudo lwa Entebbe Express Highway olwateereddwawo okutambuza ebidduka ebigenda oba ebiva Entebbe lulabise nga lubadde terunnakozesebwa nnyo ng'ebidduka bya muswaba ebibadde biruliko. Wano we tuli enkulungo y'e Busega emmotoka we zirina okuyitira ezivudde Kibuye ku roundabout ezasaliddwako okukozesa oluguudo lwa Entebbe Express Highway olw'emikolo emikulu gye tumanyi ffenna olunaku lw'enkya egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga ku kisaawe Kololo. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.